Abamu bagamba oluvannyuma lw'okuweebwa omusimbi avume Bobi Wine oba alumbire ddala ekibiina ekya National Unity Platform mwattu ate omukulu ono yeekanga aliiriddeyo obutwa era mu mbeera eyo essaawa zino wenjogerera omukulu Kato Lubwama bamudiagonizinze nti ayina ekirwadde ekya kkookolo era mu mbeera eyo omukulu ono oluvannyuma lw'okuba nti yagendako mu ggwanga erya Butuluuki oba liyite eggwanga erya Turkey asobole okuba nga naye alya ku bulamu naye ate mwattu ebyavudde mu kulonda bibi nnyo ddala olw'ensonga nti okumala omuzuula n'ekirwadde kino ekya kkookolo mwattu abasawo ne basalawo bamukole operation oba bamulongoose era mu mbeera y'okwagala okumulongoosa mwattu ate ekyewuunyisizza abasawo babadde tebakimanyi bulungi nti omukulu ono omutima gwe ate gwo munafu mu mbeera y'okuba nti bamulongoosa bali mu prosesi bamukubye eddagala erya buli kika omukulu Kato Lubwama omutima gwe ne gwekyanga era omutima mu kwekyanga omukulu ono n'agenda mu koma oba n'akomayo era mu mbeera eyo si mu kufa naye n'agenda mu koma so mu mbeera eyo omukulu ono essaawa zino ne bamuddusa mu intensive care unit eri eragira ddala nti mwattu weetaagira ddala essaala kubanga essaawa yonna oyinza okgenda era mu mbeera eyo omukulu Kato Lubwama essaawa zino abamuliko ne bakubira famire ye ne bagezaako okwogera nayo ne baginnyonnyola buli ekiri ku ground naye nga bakibagamba mu nnaku era nga essaawa zino y'embeera omukulu Kato Lubwama gy'alimu ali mu mbeera ya nnaku nnyo ali mu mbeera y'amaziga olw'ensonga nti yeetaaga ssaala eri abantu be asobole okuba ng'avamu eno embeera naye nga ye ali mu koma embeera gy'alimu mbi nnyo nga bw'okiwulira operation yali egenda mu maaso omutima ne gwesika olw'ensonga nti ayina ekirwadde ekyo ekyokuba omulwadde w'omutima kati omutima mu kwesika ebintu ne bitabuka n'agenda mu koma era nga essaawa zino akyali mu koma ffe tugezaako okumusabira kuba musajja yadde alumba nnyo ekibiina kya NUP n'abavuma buli kimu naye ate musajja wa komedi nnyo omusajja ayinza okusesa naawe n'okijjamu enjawulo so bwe bityo bwe bikyali naye nga nze nabagambye updates zonna muzisanga wano gwe omukulu olina kusubscribinga onyige n'akade so that buli story gye tusaayo ogiwuliriza then n'otuwaka like ako ne comment n'okomentinga gwe ky'oba olowooza ky'oteekaawo ne tusobola okuba nga tweyongerayo live ku Progen Media.